Amateeka agalambika enziika ye ku lunaku lw'okuziika wateekeddwa okuba public holiday terikola. Olunaku olunaku lwaziikibwa lwa kukungubaga wateekeddwa okuteekawo ekiwandiiko n'ekitabo mu kuwandiika condolence book. Wateekeddwa omulambo guteekeddwa okuwerekerwako emmotoka emmotoka eyo gye bamutambulizaamu ng'afudde n'okubeera ng'eri transparent ng'omuntu ali ebweru alengera omulambo. Ina okuwerekerwako abasirikale bana bawerekera abafu abapoliisi abo alina okusabirwa mu kifo ekirondeddwa. In this case nawulira ayinza okusabirwa Namirembe waggulu eyo kwade mu Anglican mulungi ddala. Alina okusabirwa, alina okukubwako eriisa evvannyuma mu kifo ekironde bayinza omuteeka ekkololo. Alina okuspendinga olunaku lulamba mu parliament awo ayogerweko n'ebirungi oba ebibyo byakoze. Kati bino byonna byalaba balina okuba emizinga 17 bino byonna biri mu tteeka. Omusaala gwe nga betugambye nti annual gross annual 30% ku yo afuna milioni meka tugezenga ziringa mu 8 kati bonjaja ko 30% omubazi omwangu twa milioni nga 13 ezo zijja kola ku by'okuziika sente zeze zimuzika sente teziba zaffe ate abaana akyazifuna nga afudde zibazizo jukya tubala mu maaso eteeka wabate ya saving ekintu kino tebagamba nti no ku sente ze bagezaako okubalirira ku kye banaamuwa kati omusajja afudde leero ne tubala abantu nti sengo ku mwaka guno yandifunye omusaala gwenkanawa kati kwezo bakwata mu za government bagache twatukola ki na Uganda kyakwata ddala mu nsawo okufacilitating nnyo okyati omukono gwe kyakuteeka ddala mu nsawo okufacilitating okuziika ko olanyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wonna wosinzire okubeera nga otulaba yenze Sakoz Farouk. Ensonga zino kati leero ze tugenda okukwatako tuli mu nnyumba mwennyene mu parliament za parliament onnyonnyoke ekintu kino n'abo ababeera mu parliament. Tulina muganda waffe bamuyita Samuel Sebuliba akolera national akolera NTV akolera Spiika akolera ekitongole ekyo kitwala company ezo ekyamaanyi Nation Media ekitegeera so alipotinga mu parliament kitegeeza ebintu by'omu parliament abimanyi bulungi nnyo Spiika bwafa kyekibaawo process ebeera etya okitegeera tutegeere ebintu bino amateeka gagamba gatya obuwaayiro bugamba butya bwali nnyo Sebuliba yesu nkulamusiza taata nange nkulamusiza mukadde amanya nze Samuel Sebuliba nkolera Nation Media Group nga bw'ogyogedde Nation Media Group yetwala baliwa yetwala NTV Spark TV Dembe Daily Monitor Nyanda n'ebirala bingi nnyo company nene ddala so muganda nge Sebuliba mfunye omukisa gw'amaanyi neyanziza okubeerako naawe essaawa zino gw'omu alipotingira parliament reporting in parliament isn't it? Yeah, parliament reporting ayo ne general field amawulire nga mazemu okumala ebbanga ddene mpozi nekira nti amawulire gatu kitukakatako okukola research ku bintu nga bino therefore bifollowinga ne mateeka ne tugasoma nosobola okubaako etteeka ly'okwotinga ng'oyogera ensonga kiggumiza ekirowoozo ky'obawulira abantu okwawukanako ne kwetusavinga teteekeddwa kulabikanga gwe awa nyego amawulire enjawulo n'okubaawo mu byoyogera gravity mu bicho so kituwaliriza okukola research ku bintu nga bino kitegeeza ebintu bye tugenda okwogerako eby'omu house obimanyi mu parliament wakagikola mu ebbanga lyenkanawa roughly ndoza giringa myaka 8 yeah ng'oli mu parliament yes though sometimes stepping back noteka ya ba juniors nosigala ngoba watchinga nera nga house osigala okyagiraba nga bweri na nsonga ezigenda maso zino following sometimes ensonga eziba mu house zigwera ebweru wa parliament ate so nali ebweru sometimes kimuwalirizibwa okuzifollowing n'obo oli bweru waayo n'obo giri munda reporting esigala yemu kati njagala tutandikirewo abantu baffe bategeere ki ekigenda mu maaso kitalo nnyo kitalo ddala echa member wa wenyumba oba wa parliament okubeera nga tuva ku maaso
Spiika nga tannafa mwaba reportinga mu parliament yali atya tutandikire eyo mpolampola tujje nga tuzimba ekintu ya omanyi omugenzi Jacob Olanya omanyi omuntu nga yakafa kizibu kyakugattako mugenzi olaba nga akyaliwo Jacob Olanya aludde mu parliament eno okumala akabanga era ndowooza kubadde bere Spiika amazeeko emyaka 10 wano abadde agattako kuno gwa 11 gwabadde atandise naye nga mu byonna kyemujjukirako nze ng'omuntu mu bbanga lyemulabidde ng'akomyewo jjukira nti yasooka n'abeerako mu parliament eyo ng'ali ku kadi ya UPC ne bamukuba akalulu kisajja n'akibuukamu awo n'alyoka akomawo obukomi ate okudda naye yadda ne favors okunafuuka deputy speaker ne bwe yakomawo yalaga obunyiikaavu eri enteesa y'ababaka ba parliament ng'agamba nti enteesa yaabwe yali ya kibogwe abagamba twetaaga quality mu nteesa sabadde nnyo omuntu wa quality n'ensonga y'enkwata y'obudde nze nga nze ndi muntu akkiriza mu kukwata obudde abadde nga parliament ebanga ya ssaawa 8 era ogenda okulaba 8 ng'asala ng'ayingira ekyali mu bbanga liri mulabidde namulabira lyonna lyonna abadde ng'akikuuma n'ekirala abadde ne human face manyi waliwo omuntu nga munnabyabufuzi for example naye ng'ali waggulu eri waliwo wadde atukisa nakakkana n'ayogera ebyobuntu njujukira abalabi mukijjukira lumbu yagendako ne ku mulimu gw'okuzzaawo Church House n'akwata mu nsawo si oba Spiika n'akwata mu nsawo ye n'abaketta fayiri yagattako jjukira nga bakubye Bobi Wine wano yali omu ku baavaayo okukinenya n'atuukirayo nayo ddala human face abadde nayo mu nsonga ng'ezo mpozi abadde looyo atabuusa busibu ateeka yagasoma yaga practicinga ne law firm ye yogerwako era nga ne mu ndaba ye y'amateeka n'okuganyonnyola era ddala nga olabye ddala nti lawyer yayogera tabadde mu kugambulinga n'akamu at least n'ekirala nti abadde awa relief mu parliament abaka nga bateesa waliwo tension lwejja abaka ne basibula okusikanga n'ebitogi nga ine ngejja kusinga wakati honorable members cool down azokajjukira akantu cool down nga ine ngejja kakkanya ababaka ne bakimanya nti tuli ba Luganda byofuzi tebitwawula tulegislating eri bantu bwe baleetera nti mwababeera mu house bwe baleeta gundi nti omusajja alwadde kyekyaliwo mu kaseera ennyumba yali etya ajjukira nti okulwala kwa Spiika ono kwasooka ne kubeera kwa kubula nga talabika bulabisi ngera tulabanga ebisinga nga Anita Among yakyeyalinga so nitandika okubeera kwemulugunya mu parliament omwo aliwa noza nekijja nitandika okuyita mu nkubo nitutuuka ne mu communications channels entuufu nti aleka alimu mugonvugonvu neera tekyalinga tekiraliikiriza amazima gali nti bw'otunula ku bode yo olanya nga bw'abadde sigamba nti yakoggamu kyewabaddewo omuntu yenna ayinza kukiteebereza nti atuuse ku ssaawa esibula obulamu bwensi tagonze kutuuka ku level egamba nti aggwawo mpozi bwe baamutikka ku nnyonyi okumutwala esiyatu gy'afiiridde okyagira mitima gy'abantu omusajja tabanga embeera esusse yalinya chartered plane ngeri yamangu kugenda kumutwala so omuntu ondozo ayinza okuteebereza amangu yagambye wayi yandibanga omusajja abadde bubi naye oli kyali mu essence yakubula bubuzi kati nekisoka kubanga mukubula Anita atya anti muno azini kubanga takyalabika kujja kucheyalinga ani akintroducinga nti kati bannaye omusajja alabika taliiwo gundi deputy akwatemu kijja kitya automatically watali speaker deputy yabeerawo mu office zaabwe eribo bakanya jjukira nti etteeka la parliament lino lyatondawo mu nnambika ya parliament office y'obwa speaker eryemu therefore bw'otalaba deputy obujja kulaba full speaker utalaba full speaker bojja kulaba deputy there's no coincidence there walaba nga Olanya abuzeebuzeemu tobuuza nakubuuza kizibu nnyo MP okusituka n'abuuza nti nga tulaba nnyo deputy speaker aliwa lwaki omulaba ate ffenna office yeze house egenda mu session nga speaker waali therefore deputy bwajja naye era nga amaaso g'omuntu omukulu bw'olaba nga kati tumulaba buli kese kuva lwe yajja njuka lumu bwe yajja bwe yalabikako bali bagamba nti wali byayitinga nawo nti oba afudde alwadde afudde alyoka ajje n'agamba nti yeewunya bannayuganda omutima gw'obuntu gulaze gubaweddemu omuntu alwadde omwagaliza otya okufa let's be human nakkakkanya abantu n'alabikako naye kitutte ebbanga ndowooza nga obadde bugenda bumugonza kyannaku nnyo nti oluvannyuma ndowooza Mukama amazina amujjulula kati muganda nsibuli banjagala abantu obatangaze ku process amateeka gagamba gatya kubanga tuwulira talina yingira parliament nga tewali speaker
ate waliwo okulonda waliwo ebigenda mu maaso ababaka batandise okuteekayo empapula abegwanyiza ekifo ekyo ebintu bino biri bitya omunnayuganda ali eyo ordinary Ugandan ategeera ebintu nga bwe bibeera embeera eno ng'eguddewo naffe bannamawulire abadde waliwo embeera ekukwata anaawe bw'osoma mu tteeka mu ssemateeka wa Uganda wa 1995 as amended talina waayogera ku kya sipiika kufa article 82 ennyingo y'okuna ennyonnyola bulungi nnyo engeri ofiisi ya sipiika bw'ebeera vacant nti naye nga tugeze komanya ku kigambo okubeera vacant ng'ekisanja kye kiweddeko oba nga alizayininze naye ekyokufa tekiriimu kati era mu byafaayo bya Uganda ono ye sipiika asoose okufiira mu ntebe kakati kitegeeza ono sinaliyo mpya naye bwe kyatuguddeko naffe abakola etteeka tebakikola ki oba tebakirowoozaako bayinza okuba bakirowoozaako ne bamanya engeri y'okukiyitamu kuba ofiisi ebeera etya vacant omuntu ne bwafa efuuka vacant so naffe byatuguddeko nawaliriziddwa okugenda okwebuuza nenjogerako n'omu ku baabagase mateeka ono omukulu munnamateeka omugundiva Mutawandera Ogalo nangamba nti tewali kipya ye kyalaba kubanga bakirowoozaamu nti ofiisi ya sipiika bwebanga esigadde nga nkalu then mulondo omulala right now teeka ligamba nti tewali parliament esobola kugenda mu session kitegeeza nti muyingire mu parliament sipiika ajje n'omuggo gwe emikolo gitandike kati tugeze ngolanya bwe yafudde omugenzi ono omulambo gwe guyingizwe mu parliament bamuseeko ebimuli akungubagirwe tumwogereko ebirungi byakoze munyi mufu omwogerako birungi byerere tumwogereko ebirungi byakoze tekisoboka kukolebwa wansi w'etteeka lino era senga kikolebwa ssemateeka kirambika bulungi nnyo actually kiba kimanyiddwa nti oba okoze omusango baguyita treason commonwealth zonna zonna twakola copy paste tujjukira nti nga bazimba constitution yaffe eno mu kakiiko akakulibwa omulamuzi Odoki kakola nnyo copy paste olw'obudde obutono waaliwo nga gavumenti eno ya NRA egeza ku transitinga mu myaka 10 that is 1986 paka 1996 so mukola tteeka eryo bakikanyako ngera Bungereza bwe kiri ndi sipiika senga office ebe vacant tuli wansi tukolera mu nkolera y'ebibiina bino ebingi ekibiina ekirina majority numbers tekyetaagisa na kukola campaign newankubadde okujja bino nomination biki mutule mu kasonda seke kati mwana nga mu Uganda omukulu president Yoweri Kaguta Museveni aveeyo n'erinnya agambe njagala omuntu gundi afuuke sipiika NRM bwe tukanyiza ani ayinza okugaana tewali kati kitegeeza nti kisoboka okulonda sipiika mu nnaku 2 parliament nefuna sipiika emirimu negitambula oyinza okulowooza nti kuno kugereza mu 1996 ng'abakulu bano bamaze ku parliament jjuka kwe kulonda okwasooka bamaze okukuba akalulu bakalonze Wandera Ogalo anyumya nti bo bennyini bwe baatuula nga bamaze okubalonda okubalayiza balayira mu ngeri ya kivambiro tebino so omukuomu babagamba mwena muyimirira awo muwanike Bible zammwe mulayire wa Bible ne Quran mulayire awali Allah tekawo Allah wali God tekawo God ne kiggwa ne babagamba mu bwangu ddala mweno ndemu speaker bakozesa olunaku lumu okulonda James Wabakabulo okufuuka speaker wa parliament mu 1996 mu speed ya waggulu bwe kibanga kyakolebwa mu 1996 tekiyinza kukolebwa mu mwaka 2012 2022 kati kikolebwa tewali kyanjawulo so ye nga tugamba talaba kipya tulina mu kumala budde mbwe ekikulu kya byonna era ekiri mabega wa byonna ofiisi wa speaker teyalina kubaamu politics kubanga speaker tagenda na mu kokasi za party yonna kati muganda wange kyenjagala eno embeera gye tulimu omuntu wa wansi yagitegeera atya njagala omutemere nti speaker talina kulinnya mu parliament nga tewali ki nti deputy speaker waba yaliwo ye twakitagattawo kituufu ddala kati mu mbeera eno gye tulimu mu kaseera kano tuli mu koyinza okuyita akakunizo oba kapazo nti parliament nzigale right now kubanga terina mukama waayo yafudde etteeka lino lyali lirambika lyayogera ku ofiisi ejo ofiisi y'obwa sipiika ngera agikulira ogu ye sipiika kyokka alina mumyuka right now oyinza okwebuuza mbu lwaki sipiika abadde nga mulwadde ate Anita Amonga abadde akyeyalinga
ate kati nga takkirizibwa ku kyeyalinga olinga afudde. Why? Jjukira nti abadde akolera ku kibayita delegated powers, amaanyi nga bamwaziseeko. Amwaziseeko afudde. Kitegeeza talina buyinza. Tasobola kukola mu acting capacity, actinga kulwani. Kubanga abadde amukkiriza okukola ekintu ekyo tukitwala nti wankubadde abadde mulwadde, abadde akyamuwa ebiragiro. Kati afudde. Kitegeeza parliament eyo nkalu. Nkalu tesobola kukola ki? Kukola mirimu gyayo. Kino ettaka lino ery'obwa Spiika ku nnambika eno kyawukanirako ddala ne kuba president. Kuba kwa president kimanyiddwa nti president bw'afa abadde amumyuka yafuuka ki? Yes. President kyokka kuba Spiika si bwe kiri. Era abadde amumyuka, abadde ali wansi awo, asigalayo wansi awo, tavaawo. Tugamba president waba ye Kamalabyonna wagundi lwaki takola ki? Ssemateeka ali clear, teri wali waggulu wa ssemateeka. President asobola okuvunaanibwa omusango ogukulya mu nsi olukwe senga asuspendinga akawaliro konna aka ssemateeka, naye akitya nnyo tasobola kukikolera ddala. So mu kaseera kakyo tulina okukola meantime lwakuba nti batuwadde time frame nti by Friday bagenda kuba basobodde okulonda, era ensonga ki bazze okuleeta empapula zaabwe okulaga obwetaavu. Naye senga baba nga tugeze ekyo kibadde kiganyi balina okukola kiri kimu, kwe kuleeta omulambo gwa Spiika baguteeke mu parliamentary lobby wano mu kajja wano awasooka mu kolida mu awasooka awo wali abatuukirwa abagenyi awo. Bamuteekeko ebimuli, bawandiike ne mu kitabo eky'amabugo, badde waka. Naye tayingira mu chambers, tasobola kuziyingiramu okutuusa nga Spiika omupya alayiziddwa. Ekirungi right now. Yes. The late tasobola kuyingiramu kubanga temuli mukama waamu. Nyini maka afudde toyinza kukuba mbutu mu nju. Tekisoboka. Okujjako nga tulonze omulala. Era ne bwalondebwa leero parliament ngeddamu okukola emirimu gyayo. Ekirungi ky'obwa Spiika ni Spiika olulayizibwa bw'ati n'akwasibwa omuggo tuyinza okuyita nga ddamula n'instruments endala omuli ebyo byonna bye bamukwasa nga bamubimanyi. Afuukirawo Spiika ajjudde n'akubiriza olukiiko ne lutandikira awo. Embuuliza nti Ssaabalamuzi Awinyi amaanyi ge essaawa zino tegakola nti oba takkirizibwa kyeyalinga gakomawa? Amaanyi g'Owinyi Dolo gakuyita babaka bakuŋŋaane, be bakuŋŋaana balonde Spiika, era bw'amala okumulondesa bw'ati n'amukwasa ebikozesebwa. Amaanyi ge gakoma ku kulondesa, so si ku kyeyalinga. Tateekeddwa kuyita onalebo memba Spiika, tasobola okujjako nga mubaka. Ate oba parliament eno ennungi eri so clear mu nkola yayo y'emirimu nti erina abantu beyita ba stranger. Gweoyingira mu parliament gwe tosobola kuwanika mukono n'oyogera. Mu parliament they refer to you as a stranger. You must be. Era osobola kutula eri waggulu mu kagundi, eri waggulu mu kabanyi. Kitegeeza Ssaabalamuzi abeera stranger. Stranger talina buyinza buteesa, talina buyinza buteesa. Tasobola, talina business gy'asobola conductinga mu parliament nga watali Spiika. Omulimu gasobola okulaga gokka kulondesa. Kitegeeza nti Ssaabalamuzi waba yabadde mu US essaawa zino alina okuba nga ali Kampala. Nakitegeddeko nti ayinza okuba alina kunnyonya emukomyawo asobola okukola emirimu egimukakatako. Naye ate ne baba takomyewo asobola okulonda omulamuzi yenna ali ku ddala erya waggulu n'akola omulimu ogwo. Naye ayinza okwagala okyetuuliramu ng'omuntu. Awo embuuliza nti etteeka lino abaalikola baaliwa obudde because bongamba nti omusajja afudde. Ate muba nga bagamba baali babala vacancy naye nga tebabaze afudde, kati space tewali. Obudde buno nga ndabanga obutono tebuba bwakupakuka nnyo. Nja kuzzayo ku bigambo bya Wandera Ogala omu ku balikola kuba twali tulina okumuteeka ku nninga ali defending. Yagamba nti obudde bungi na nnyo nti Spiika afa ku 6 ku 9 ne mulonda omulala. Kubanga eno ensonga tunulamu bwe tudda mu kifaananyi ky'abannamawulire aba bulijjo tukirabye nti teri president nga ssentebe wa SEC gwawanzeeko Dusu n'atayitamu. Bwe yali Wanda Kadaga teyayitamu, bwe yali Wanda kujjako Bolanya teyayitamu, kati bwate bwali Wanda ku muntu omulala tudde n'agamba enkya mulonde. Kati ate vacancy erirudda waawo nti omanyi office y'obwa Spiika eno mu mateeka aga Bungereza yo nga bwe litunuulira tekitunulira nga political office. Kyeki kyenagambye Spiika tagenda mu caucus kubanga talina kibiina kyagwamu. Ono ali waliwo okuweereza abantu ku facilitating emirimu gyanguwe. Kitegeeza tutegeera nakuba campaign zitugenda kwambala yero tubuukebuuke, twambala oba ready tubuukebuuke, tukiyise mu bwangu tulonde omuntu atambuze emirimu gy'obwali. Nze yeta agotereza space ntono. Space erina beefevalinga. Woolabira nti no si ntono nti era Spiika aba yeetaagibwa even yesterday.
wakirowozezaako senga wabeerawo state of emergency nga twetaaga okusindika amagye g'eggwanga gende galumba eggwanga erituli okumpi eritu invadinze nga Russia bweri ku Ukraine tekisobola kukolebwa kubanga speaker taliiwo right now tetusobola kutandika tugeze tufuna supplementary yeetagisa amangu covid atulumbye yeyongedde obungi tutaaga sente obuwumbi $50 obwa dola okuva mu ggwanga erituli okumpi supplementary teyita kubanga tewali speaker kitegeza space nene space kyovalaba nti baali balina okutateekawo wadde kagaapu bwe kati speaker olufa mulonde omulala emirimu gitambule parliament gwe mugongo gw'eggwanga kwe litambulira ekyo munnayuganda atakimanyi mba mwewuunya parliament yekuuma ssente z'enguudo parliament yesobola okuva neyogera ku bbeeyi ya sukaali kati byonna biri ku hold byonna right now tusanyaladde munnayuganda ali atulengera soko kimanye nti eggwanga kati difreezinzeemu tewali kiteesebwa paka nga speaker alondeddwa kirabika ng'ekyokusaaga babeewo bannayuganda batunoonya bafaayo ku speaker kyalondeddwa atya kikyasobola nekyatasobola naye speaker wangizo nnyo nga kiyamaani w'ekyalo nnyo ono yakuuma ssente kati muganda wange Kadaga bw'aba ayagala kudda kuba nawulira ba NRM bateekayo empapula Kadaga akyasobola okudda akomewo mu reesi era wabadda addirako buwaayiro bufaanana butya amanyire etteeka lino etteeka lyakirambika bulungi nnyo nti buli muntu yenna memba wa paalamenti ekisookera ddala waddemba okwesimbawo buli memba wa paalamenti naye ekibi mu byo tateekeddwa kubeera minisita bw'oba minisita osooka kugizaayo asooka kulizayininga bw'oba osobola okukimira n'ogamba kijje kanjiziseeyo ofiisi nzijja wano twanguyire so kati omukulu omukyala Rebecca yetwala Kadaga abanga ayagala okudda wano asooka zeeyo ofiisi eyo kubanga eteeka minisita etteeka limugamba sooka zeeyo ofiisi eyo naye nga waddemba okudda tekirinaako mutawaana ofiisi ya paalamenti eno teriiko bisanja osobola okufuga emyaka ebisanja nga 20 paka lwokuwa terina bisanja oli waddemba okujja ensonga ki yasazeewo okweyongera ekyokusatu nga ali speaker jjuka yasooka yabeera deputy speaker bisanja 2 n'abeera speaker ebisanja 2 that is 4 yadde akimya ekyokusatu n'omuga akomaawo kati sayini eziriwo Kadaga tadda according kumu abasaka mu parliament mba nkozesezza amatu gange amalala agawulira mu bantu ayinza obutadda president awabuddwa alema okudda simanyi abanabifuzi bekyusa simanyi ayinza obutadda abadde deputy wa delete agenda kujja eno oba yasigadde mu ntebe kati jukira nti kiri clear nti office yokka eri vacant oba enkalu y'obwa speaker si yawa deputy speaker kitegeeza teri yesimbye ku deputy speaker ate tewali oteeka likakata ku deputy speaker okusooka okulekulira okufuuka speaker teririwo nayogedde ku ministers bokka kakati ono omukyala Anita Mongo yesimbyewo ne kuba speaker bw'atawangula ngadda kuba deputy speaker epapula yajeeyo bakita ku space nga interest ojja n'oteekayo nti neetaaga ne basitula empapula zo ne baziweereza seki nkuyuzibwa omukulembeze w'eggwanga neerondamu bwerondamu tofuguma Central Executive Committee ekulirwa president w'eggwanga ne basunsula ne basalawo ku nsonga zaabwe ze baagadde bamala okusunsula ne baweereza amannya ne baweereza flag bearer ye position ya party yabatuka mu parliament chief whip n'agamba ono ye chief whip in this case ye Thomas Tayebwa n'agamba eno ye flag bearer waffe gwe tuleese bino byonna bigenda kukolebwa mu bbanga ki kubanga ndabangotasukka lwakutaano okulonda kwa lwakutaano subayi lwakuna tuteekeddwa okumanya ayina ali mwana ni gwereese n'abannabyabufuzi abalala mpuyi neshami mu malende naye ayagala simanyi NUP kye n'atubuulira we n'akakasa era mbadde njiyawo ku opposition waliwo etteeka erigamba nti mu mbeera ng'eno eguddewo speaker omu abeere deputy ave ku opposition speaker ave ku kibiina kiri ekisinga amaanyi waliwo etteeka eryo nedda baaba ayagadde yajja ate naba independent bajja tulabye omukulu nga Semujunganda wefudisi yesimbawo tulabye omukulu Nandala Mafaabi naye yali yesimbawo n'aba independent bangi ba Jacob both naye yagezaako ko ne bigana buganyi tekiriko naye ekikulu kya byonna era okwebuzaabuza muli oba okimanyi nti majority rules toyina bantu
NRM yesinza abantu since inception okuva lwatandika okulonda 1986 NRM yebadde wangula ngewanguza maanyi gaki maanyi ga bungi bwaba baka ba parliament kuba Ssemujju yabadde alina ekiteeso ng'agamba nti Spiika ave mu kibiina ekisinga amaanyi oba ekisinga abamemba abangi deputy ave mu opposition kati kukuteesa kwe naye tanakiteeka mu tteeka baddembe bagende mu tteeka balitiginye naye si kyakati as per now parliament eri free ayagala yajja tomanyi bayinza nabeena bayinza okubanga bayinza okulabanga omulamu bagulabye muki opposition bali ku kyesaawa zino baliko kye bafumba okose mujunganda yagambye awe batajjanja kujja batabera wansi okayonja kujja nawulidde Shabi Malende naye ayogedde kyekimu ndayi pande bye sinafuna mudoboozi lye ng'agamba nti naye ayinza okujja bajja kwesootinga of course nabanga ba opposition basobola bayisobola okuyita wansi abanga bali organized bayita wansi wa leader of opposition in this case Mathias Mpuuga n'abagayidinga ne bafunako omuntu asobola bakulembera kisobola bagata FDC kisobola kugigata ne NUP ne befunamu omuntu omu oba basobola osalawo obutakkaanya mukyo ne bagamba buli omu ajjinga bw'ayagadde FDC ne yita ne NUP ne leeta tubirabye basobola twali teeka liba kakatako kugaana kyenjawulo mu NRM nti babanga loze flag bearer notamukiririzaamu ojanga independent naye obinnyonnyola of course banza kuteeka mu disciplinary committee okay so program ziri zitya tuukadde biki programu z'okutuuka kwe yenkomereri tenafuluma naye abooluganda lw'omugenzi be mu mbozi eyibbalibbali badde bagamba bekibanga tebakozesezza nnyonyi eri chartered empangisa omulambo guyinza okutuuka wano wakati w'ennaku 8 n'ennaku 10 kitegeeza akyali okukungubaga tukyakutwaliza ddala tuyinza okukungubagira olanya ne wiiki ejja naye nga amateeka agalambika enziika ye ku lunaku lw'okuziika wateekeddwa okuba public holiday terikola right now bendera zeewubira mu makati g'emirabba mirongooti half mast ziteekeddwa okuba naye era kyolina okujjukira nti omusaala gwe gwafuna abadde afuna mmeka omukulu mu ababeerayo tetufuna nnyo bukisa gumanya musaala gwabwe nenda zali miliyoni nga 40 nazigattagattaawo sente mpitirivu naye bagamba miliyoni 40 buli mwezi ali mu bina nga 8 awo naye bagamba bina 8 kitegeeza nti 30% okuziika kwe bagamba nti kubere facilitated by 30% ku musaala gwe miliyoni nga 13 zinogenda mu kuziika kwe baby tunato ayina okutanga mugana yange njagala otemere mu bannayuganda bulungi saagala ojabule njagala otemere omusajja omwezi afuna mmeka nga 10 afuna nga miliyoni ana mwezi omwezi afuna miliyoni zana that is gross mutaddeko ne biki byonna so ne deal zibiki kati ate waliwo bali allowances zano okutamba mulimu obugira mu office yo batalabye obwo katwogera ku musaala gwe kuba bulala ate buli kwana buli wanja twogera ku musaala gwe nga speaker this is salary gross ezo zafuna bona tugambe balize yanga mu bina 8 netteeka liri clear lyawandiikibwa nga ligamba 30% ku musaala gwe zinakola ku byakuziika zino etteeka bwe ligamba etteeka likirambika enzika ya speaker erambikiddwa bulungi enzika ya speaker bagirambika mateeka soko gimenye etteeka ligamba liti mpanvu kuba ekisokera ddala olunaku olunaku lwaziikibwa lwakukungubaga wateekeddwa okuteekawo ekiwandiiko munne ekitabo mu kuwandiika condolence book wateekeddwa omulambo guteekeddwa okuwerekerwako emmotoka emmotoka eyo gye bamutambulizaamu ng'afudde erina okubeera ng'eri transparent ng'omuntu ali ebweru alengera omulambo erina okuwerekerwako abasirikale bana bawerekera abafu abapoliisi abo alina okusabirwa mu kifo ekirondeddwa in this case nawulira ayinza okusabirwa enamirembe waggulu eyo kwade mu Anglican mulungi ddala alina okusabirwa alina okukubwako erisa evvannyuma mu kifo ekironde bayinza omuteeka ekkololo alina okuspendinga olunaku lulamba mu palamenti awo ayogerweko n'ebirungi oba ebibyo byakoze omusaala gwe nga bwetugambye nti gross annual 30% ku yo afuna miliyoni mmeka tugezenga ziringa mu bina 8 katubo njako 30% omubazi omwangu twa miliyoni nga 13 ezo zijja kola ku by'okuziika kwe sente ze zimuziika sente teziba zaffe ate abaana akyazifuna nga afudde
zibazizo jukira tubala mu maaso eteeka wabate ya saving ekintu kino tebagamba ntino ku ssente ze bagezaako okubalirira ku kye banaamuwa kati omusajja afudde leero ne tubala abantu nti senga ku mwaka guno yandifunye omusaala gwenkanawa kati kwezo bakwata mu za gavumenti bagaache twatukola ki nejjukira nti alina okubeera accorded state funeral kati bamuziika nga mukungu wa gavumenti kati bino byonna balina okuba emizinga 17 bino byonna biri mu tteeka 13 ze twogerako buswazi sente zirina okusukka waawo zisukkirawo ddala teziba nti saving we gwabadde saving we era asobola okuspending obulamu bwe nga bweta kiringa bwe nkugamba nti senga mbadde wakuwa sente nandikuwadde akakadde kalamba guno omwezi nekwezo ze nandikuwadde kankuweko emitwalo 10 nga sizikuwadde nene nkuwako kumitegeeza ntudde muzange sitodde kuzizo yafudde atakyafuna omusaala ne tuteebereza nti bwe yandibadde afuna obukadde bina something katujjako 13 tuzikole ku kuziika naye ngezo ntono okuzigenda okula kuziika kati kubanga tulowooza musenga bana bakomyawo mulambo gwe bakozesa chartered plane okumukomyawo wano zinaaba entono ezo na Uganda kyakwatira ddala mu nsawo okufacilitating nnyo omukono gwe kyakuteeka ddala mu nsawo okufacilitating okuziikako olanyi ebyakakazi kituufu ddala toyanzege muganda wange webale nnyo webalire ddala webale tuyisizaamu abantu tubadde tetumanyi bintu ebyo okuziika kwa Spiika kuli facilitated by us era kitukakatako fe Abannayuganda okumuziika kubalamu okitegeera nalabyawo sitole nti ate ennyumba simanyi ennyumba ye ey'eggulu simanyi wabirabye ebifaananyi amaka ge ag'eggulu babadde tamalanga nnyumba kitukakatako gizimba Parliament yinza okukozesa resolution ne bagaa tuzimuzimbire mu kijjukizo mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time mugana wange Kizito Omusoke kubukedde olupapula nkutumiddeko nnyo nekibanga mwebale nnyo mwebale ddala